Gamba njagalo ongambire ankoyo lwaki mu mbeera gye tulimu y'omu ku bayimbi abasinga okumuyimbira laavu gwe ne David Lutalo lwaki tewaliwo magic yawo n'owaayo David Lutalo bane mwewaayo Collabo wangambye babiri abo bayimba bulungi laavu naye lwaki tebampaayo kayimba buli kintu kirina obudde bwakyo yes so obudde tebunatuuka Lutalo mukwano gwange nnyo era tusinkanye mu ngeri ez'enjawulo ne mwana tutetuddanga okutuula mbu twogere ku Collabo tubeera mu bintu birala nnyo yes tubeera tunywa emboozi ndala Lutalo ayagala fitness ne tukolamu ettiizi ne tudda mu bintu birala naye kati you know anytime man anytime is possible whenever the time is right tujja tuukawo omulala yangambye nti waba si Lutalo lwaki takoze kale mu bakyala nampeerayo Rema Rema Namakula Rema nanga nyimbira bulungi nnyo era ndi muwagizi we nnyo naye bwe tutyo buli lwe twesanga bibuuzo bemubuuza birala omwami ali atya abaana bali batya webale you know balo buyimba yeah we never really talked about doing a song Rema actually but twachogera at some point naye tutachi following through yes nayenga maybe when the time is right so nga tudduka King of the East oba kubusembere bana Uganda era nteekateeka ki okuva side eno engeri ekitambula bannange bana Uganda temujja kigere ku Ugandan music mumuwagiridde ddala kati ataddeko ekigere asimbudde bisoboka kati tuyina essuubi temujjaako mu kuwagira era eyo gye mbeera eyo ba DJ bamwe mbagambe babakubire ku Ugandan music naye mumuwulirizeeko sigamba wange kano w'abalala naye nga Ugandan music azanye eyo movement njiwagira yes mukama abankuumire mukebere music wange ompya musubscribing ku YouTube channel yange ebirala endongo egenda bibabuulira anko mpamu mukapera kaza amatayo zaakayo akapera abantu njagala bakasange ku YouTube channel yange on my YouTube channel basi bampadde mu part verse ku YouTube channel yange ko bagenda kwe kali bafune ekinyusi naba wakayimba njaka premiering asamwe yange nja kubamba bolira naye for now on my YouTube channel okay so nkweyanza anko webale kubanga ompadde akakisa tuli ku studio wana ya Uncle P omutindo mulungi anko webale kola kifo kifo kifanana bulungi ate kino kiba kyanjawulo eri abayimbi kitegeeza buli nowoozukuka ne weerowooza oyingirirawo fumbiro ate sinzenze kane bakyali bange bonna bakolerawo bangi bakulaakulanye kati balina ennyimba tebalinanga nnyimba so kati ennyimba bazikola weeziri mukama atuwe n'ebisingako wano Nkweyanza anko so bampita iMac icon represent king of analysis countdown general tukone kada ku subscribing nange nkola ya video weeryawo then just kalika nyomero ku TV nenge nkola ya video YouTube channel weeryawo tuli mbantu emitwalo ngena naffe tugenda tukulakula anko si wabi tugenda si wabi tugenda tugatampola mpola so mwebale kubanga mbaddeko agamba atya Owen yayo kabaka wokola bazita batya Owen lyrics video ezetabu muganda wange laja pon yourself kubanga obadde mabega wa kamera yange onakulwalero gwe technician oba gwe kabona mawanga agivumbeeza so kumbere eno tukoneka de subscribing tukwatagana lunaku olwencha olwomukaaga atenga EDD so ne kuchenda katonzo mnana Metro Sunday tugenda kwa tukubalira nyimbe esinga okwocha empya nga ndine DJ Scofield agenda kwa premieringa matayo zakayo kyo nkimanyi DJ Scofield oli informed abera wali eri wakabaka ku Monday up to Friday then ku Sunday nembera naye kuchenda katonzo mnana Metro FM. Thank you so much, we sign out. Nze okoye odnonyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu n'omusanvu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za kamera
charging system, zichaja, batule, n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero, room B222 ku ground floor, Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna. Ambaniza bana Uganda abali ku mukutu gw'enkola video program ekigunda kanyomero kankola video. Yes, Star TV wetubeera nga wana ekigunda tuba tukwasaganya kanyomero ko sawa ziba sawa 5 paka je tukoere sawa nga 7 kitundu. So ku kyenda kadonze munana awo tubanga twali nyimbe sinzo kocha na mawuli akatambula mu batutumufu n'ennyimba zibakoze ko sana olugambo luyise oba ne kyotategedde mu wiki. So olunaku lwaleero nga abayimbi bagunkira kye bakola kye basembayo kye bayiga okukola. So mu mbeera eno negatako kubanga nyaniriza Uncle P. Olunaku lwaleero Uncle P tuze ku studio yino wano King of the East, we love you Palaso. So si studio je tuzeeko yeyo tata obulamu gamba King obulamu bulungi nsanyusa obbalawo webale kunekaanekana. Amina namwe webale kuweereza. Tubadde awo nga tutalaga tutambula wiki oyagala tuyingiza idi naye nga ensasage eteereddwa. Lefe tubakyamula buli tulaba nga mulinga abebowa nga tubakyamusaamu. Okay. Yeah man, so gwe mulimu gwaffe. Buliza ku Bannayuganda. Bannayuganda mwenna abali eyo nsanyusa babuuzaako mikwano gyange mwenna mwe bali kuwagira music we Uganda mwe bali kuwagira Palaso temujjanga okwo. King of the East tutandikire wano. Ensasage yasumulukusa ekiro ngenzo kera bwinti ku mutimbagano ku YouTube went nga bandeeta ka notification wano. Malina subscribinga sibya kusudia muyimbi. Ngenzo gira bwinti basekunda ga premier. Omanyi basoka kuleta ka premier ngekirire kinakola. Nengamba ngenzo genda ku mutimbagano bwinti. Zibadde 5 hours ago. Nga nengera ka artwork kuliko ekigundi n'ekisigadde. Tutandikirawo King of the East akayimba Matayo Zakayo. Akayimba ka Zakayo ne Matayo kafulumye. Era weekali abawagizi bakawadde obuwagizi bungi kabanyumidde n'abatannakawulira mu gene mu kaceekingeko weekali era nakabakubidde lwaki nedda. Tutandikirawo lwaki Zakayo Matayo. Lwaki alina mikwano gyange ebiri gyafunamu obutakkaanya. Bujifunamu obutakkaanya omuyezi Zakayo omulala ye Matayo. Baafunamu obutakkaanya naye nga ekibalwanya mukazi. So mukayimba kano mwe muli emboozi yonna nga bwe kitambula gezaako okubatabaganya bakyali banga abo olwo mbeera eyo eriwo Zakayo ne Matayo saakayimba kafulumye mu kakebereko. Zakayo Matayo genzo okakolaawo nga waliwo ensasage nga waliwo kampu ya Gagamero yata Matayo ng'ate omukulu eyeesimbye okubwa president bwa Woman King Saa yatadda Zakayo. Nabo era balina ekigenda mu maaso ekyabwe. Kino ono Zakayo wange mulala ne Matayo mulala. Nze ndi mu kutabaganya abantu bange balala balwana. Ekuba zino ensonga ate zo ntono bano balwanira mukazi. Bano ensonga yabwe balina obuzibu bwaki bwa mukazi. So ne bali tebajjaako omuliro bongeremu amaanyi tebapowa. Tutudde creativity eri mu kayimba kano. Tolaze nti waliwo side eri waliwo akona waliwo akuba n'ekiri mu love. Lwaki kivugidde mu direction ya love? N'otagatta nga waliwo yayimba Petero ate yagatta bugasi n'akuba. Kiri mu love olw'ensonga nze emboozi gye nnyumya etutuukako buli kaseera. Buli kaseera tulabye ab'emikwano bangi abasobola okuzimba ebintu ebinene ababiri ne baawukana olw'omukazi oba ne baawukana olw'omusajja. So embeera eno eri mu bantu, people can relate. So lwaki nga sigiyimbako ne ng'aka nnyimbe ku mbeera eno. Abantu abanaanyumirwa embeera eyo abaali bagirabyeko baba bagyefaananyirizaako akayimba keeko kabanyumire n'abatannagituukamu bagiige nti embeera ebeerawo. King njaga tutunda akayimba kano gwe wawandiise nga bulijjo ku peeni oba waliwo yakuyambyeko engeri gyeri nti wagasa ebintu bibiri Matayo ne Zakayo? Nze nawandiisa akayimba sabula bosi bawaana akakuba eŋŋoma ne Lafiti Beats. Akayimba twakakoze mu lunaku ndowooza nga lumu. Lafiti yakoze wano ne tukatwale wabbawa naye n'akola. Jesi nga twagala ng'omulimu gwaffe bakyamusaamu. Yaman nga twagala mukyamuke muvemu empewo. Bantu bayingira jjira ne bayingiramu empewo ne mbakyamusaamu gwe mulimu gwaffe.
Anko nga sinajja kayimbako kano waliwo obuli obubiri obubaddewo obutali ku mbeera y'abalwanira mukyala bali badde basika omuguwa embeera eno mu industry ogiraba weba ekyaliwo oba weba ekyatambula ennyimba za beef industry ekyasobola okutambula. Of course beef naye part of art taggwayo ate industry gitulimu ya art ebintu bingi biri unpredictable ne bifuuka fine art oli atabanga